olaba nti ebisengeka n'abiva kumu walahmi tayri mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthali al-lu'li al-maknun jazaan bima kanu yaksibun lwakunyumiza byagenda kuwa n'omuliro bwe yabanga agwogerako yagunnyonnyola ebigambo bingi wama adraka ma hiya narun atakuwa kimu kati bwabanga ekyo kitegedde bwotyo ogenda kutandika okuwangaala mu nsi ng'oli bulungi. Allah bwakulema okutegeereramu anga eyo oba ogenda kumenyeka nnyo n'ensi. Byonna bye mulaba byetoolera ku bitonde yeye mu masanyu ne mu nnaku. Era kyovulaba yeetegereza nnyo omuddu ng'ali mu nnaku agenda kumalirizaawa n'omuddu ng'ali mu ssanyu nnyo era mwetegereza nnyo. Era ennondola gy'alondola omugagga si bw'alondola omunaku kubanga gwe wakomera ova ku masijidi omalira waka nize emmamba toziyina. Oli amulondoola mutaka bamalayika ab'enjawulomu alina bw'agirako essimu alinde mukazi we tijjaamu mungi nga ne bw'agenze boda emudduse emitwalo 6 mu bwangu agere mu loogi oba ogirako essimu awo kati yamulondoolamu ak'enjawulo gwe byata kulondoola. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyowulira yeeyita aba akitegeeza. Lumu yeeyita ekitende ekitanyuma nnyo n'ekyokukola tetuyina. Ega nti Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, nze mbatta. Kyo kiki? Oba oyagala kiwulira oba toyagala, oba oyagala oba toyagala, ekyo yakyeyama. Allahu yatawaffa al-anfusa, nze mbatta. Bwakugamba ekigambo ekyo n'otuula awo n'olowooza abantu bazatta alabamu banene mu ggwanga, muddu n'aleka amaka ge n'aleka abaana n'akaabya abantu, abaddu babeere mu mpewo nga balaajana lwa muntu omu. Bw'olaba akoze ekyo oba olina puroguramu egenda okwenda wiiki ejja muleke. Baga nti nze mbatta ayinza okutta tikite. Okutta kwa gambye tagambye tatta nkoko era tabalema, wabula asobola okukwata mu royal family najjamu omuntu. Baga nti Allahu yatawaffa al-anfusa, mu ngendo empola nze nzita. Nyinza okukugera nga bakakuwa looni bwevvi lotaddamu kusula mu nnyumba nga bakagikure nga lujja kugumiikiriza. Baga njoga mpola nze ekisembayo nze nkikutte bwe nti Allahu yatawaffa al-anfusa tiyakomaawo hina mautiha. Nagira bwati okola baako koze nkakola yeti yewaana era yakugjamu mampaati ofudde olagawa ila rabbika yawma idhin al-masaqa. Ogenze mu kinnya bakiyita masaka nibonayita nnyo kotoka kuddamu kuvaawo era keyamusaa. Kati mulezi kituufu naye ayina ebintu bye yeeyita mu Kurani nga nabyo byetaaga omulowoozaako ennyo n'omujja ku levo y'obuzadde n'omuteeka ate mu levo endala, nga buli kyowulira kyagamba nti kino sikyagala odduka buddusi. Odduka buddusi yagerageraganyanga nnyo omwana ne maama we oba ne taata we ng'akimanyi muli close, kati ayagala omubeere close naye ate osinge ku bazadde wadde ebitendo bye balina abyeyita. Allah subhanahu wa ta'ala muntu ayinza okubuuza ekibuuzo naye ng'ekibuuzo kyayagala akusomese kati ayagala ansa kola nga akikubuuza akusomese ne munjogereza bulijjo kibaawo. Mbadde mukoze emisango ebbanga abasiimayi ne bajja ku kyalo batuuzayo losi baga tuyitire agigundi tuyitire gundi ne mutabani we ng'amagye gali awo ab'emmundu nga 40 bava musiimwayi ne bagamba Mr. Gundi ne Haji Gundi ne mukyala Gundi, eno yeewooninga esembye mukendeeza obutemu, tubawadde chance esemba. Nga bulijjo temukimanyi nti gavumenti ebamanyi nti muli batemu, babatadde mu lujjule mbagamba ekigambo ekyo. Bw'oba olinamu amagezi gwe guba kigambye obutemu obukomyawo.
bwoba ina amagezi agategeera nga siemu ayite kutwala wabula etuuziza meeting ya kyalo negamba Haji Gundi ne Muzeeyi Gundi ne Madamu Gundi eno yewoninga esemba mukendeeza obutemu ne bagenda nga mujjukira omuntu gwe mwatta kiri myaka 20 emabega buli mwatunulira munne bwati ng'omubbi ne bakubye empiso mu lujjudde tosobola kudda mu butemu paka lwolifa. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekibuuzo kyabuuza mu Qur'ani, ayina ekibuuzo kyabuuza mu Qur'ani nga bw'oba oyina amagezi oyinza obutaddamu kukola bushiriku. Takibuuza nti asanyuse nnyo yali yanga kuba empiso n'akulekaawo kubanga n'abantu babikozesa nnyo. Muli mu meeting y'essomero mwonna bina bagamba nti bannange twafuna wano ekizibu olwo ssente zaabula mu myaka 2 emabega kamera zaffe tutulaze nga Madamu Gundi wabba ssente ezo era vidiyo weeri tuba tukusaba mu lujjudde weetondera abasomesa tukutadde. Akubye empiso mu lujjudde oddangamu nobba. Allah ayina empiso mu Qur'ani azireeta naye bano abazivuunu baba basoma Qur'ani temumanyi Qur'ani naye empiso aziyina n'owulira ddala ng'empiso eri ku ggwe ngeri ku taatawo yennyini bweti azina mu Qur'ani. Allah yabuuza abashiriku nti emmere gye mulima mwaboononefu abali mu nsi, emmere gye mulima nze ndeeta enkuba okuva mu ggulu. Enkuba eyo neesooka neegonza ettaka. Bwe mulaba nga ettaka ligonze ne muteekamu empeke, empeke ezo nenzimeza. Bwe mbala ebiseera ebintu bye mubikulira sireeta musana nebimala okukula, bwe bimala okwengera ndeeta omusana. Oyinza okukungula olunaku lw'okungudde n'okwatako akataasa n'ogenda ew'omuntu n'omugamba nti bweza bwa mukasa zize kwebaza akadagala ke wampa bintu byayengedde. Oveemu ekigambo ategera nti bweza bwa mukasa kwata akataasa obeeko gw'ojoka tutte n'akubuuza ekiro nti antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Njagala oti Allah nze nakutonda ebintu bye musiga mu ttaka mwe mubimeza oba nze mbimeza. Ekyo ne bw'okisoma kati mu Qur'ani owulira ng'eyo mpiso oyo naawe okimanyi bulungi nti ameze bye Allah. Naye olw'obusiru n'obulyazaamaanya omaliriza ogenze wajjajja n'otwala akataasa n'okayiwawo n'omugamba nti bweza bwa mukasa. Osobola okubaza buli sizoni. Abaddu bangi yabuuza ekibuuzo uli empiso ze yazikubuuza wano ku nsi naye ze zidda era gye bakkuba n'oyingira omuliro. Yabuuza empiso ye ey'okubiri. Abaddu bagenda kugenda mu maaso ge nga waliwo yagendako ew'omusawo nga seeka amwerukuya oba amuwa eddagala ly'okuzaala abaana abalenzi oba amunyenyezemu mu ndeku lwaki ono tazaala. Seeka n'amuwa edduwa n'eddagala lyali lyakunaaba mukazi olubuto n'alufuna nazaala abawala abo naddemba mwogera eddagala nazaala abalenzi. Mumpulira? Seeka ne bamumanya ng'agaba edduwa oba ozaala bawala ogendayo era oba oyina ebizibu ogendayo bw'obulwa omulimu ogendayo nga Seeka bamumanyi ng'akola ogwo. Agenda mumuyita ku lunaku luli asome aya eno eri mu Surati Shura. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi nze mbikutte bwe nti yakhluqu ma yasha, bwe mba ntonda sibuuza. Yahabu liman yashau inatha, waliwo famire mwe nali nteeka abawala nga saagalawo mulenzi. Wa yahabu liman yashau dhukuru, waliwo gwempa abalenzi nga saagala zaali muwala. Aw yuzawijuhum, waliwo gwempa abaana nga mutabikira dhukurana wa inatha, nga muwa abawala n'abalenzi. Wa yaj'al liman yashau aqima, nina gwendeka mu nsi nga talizaala mpaka kufa. Olwo Allah abuuza Seeka n'ono gwe baawa eddagala, mulina y'abanene be mumanyi mu ggwanga be mwawulirako abaafa nga tebazadde? Wawulirako omusajja gwe bayita Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania? Wawulirako omusajja Mutebi atwala ssente z'eggwanga teyafa talina mwana? Wawulirako omusajja yali atwala Sudan Bashiru talina wadde mwana mulema?
wawuliyako Jennifer Musisi yava kutana wadde mwana mulema Kadaga oli omuwuliddeko bwatana wadde mwana mulema Seeka lwaki tiwayamba abo abanene nojozanyira kwono nga maze okugamba mu Kulaane tekyokuzaala nze nkikutte bwe nti awo naawe wali osobolawo nakusomera aya egamba amulahum shuraka gwe haji gwe baawa eddagala oba mu nsi walinayo Katonda shara'u lahum min addiini eyakuwanga amateeka g'ogoberera ma lam yu'dhan bihi llah nze Allah ogezi tasobola kuwa kitegeeza oli asobola okusinga nze nva mu maaso lwalamudde eyo mpiso ezo aya ziri mu Kulaane Allah subhanahu wa ta'ala alondola ekitonde nnyo nga bwolaba bwosanyuka ennyo n'emukwano gwo ne musanyukamu naye alina lwatuuka n'omusanyusa nnyo nga bwonyiga ne munno nga mukazi w'omutisa olubuto laga wali mukwano gwange Majidu kulayirira Allah kino kyesowa Allah wakati wange naawe tulesinganayo n'otuma y'ababaka n'agamba kyonkoza okutikka mukazi wange olubuto nkwasiza Allah ne bagamba baali ba mukwano olaba Majidu anyiiza Isima kyeyamukola kinene baali bamuki Allah oyina ekintu kyokola n'akufulumya aga genda akutadde oyina kyokola n'akufulumya nga bwolaba Majidu bwakutadde aga nkwagala nnyo tuva ku kyalo eki ebya ssente wandindidde naye tomanyi bulumi buli mu mukazi Allah wange kwasiza omusajja oyo nakuta yali mukwano gwo era bano baga nti olaba Majidu yatayisima Allah oyina kyokola n'akufulumya aga genda ng'oyina kumala kulwana nnyo nakusalendiringa nti Allah neeyama leero sigenda kuddamu kukikola ng'ate okikakasa Allah nkakasa sigenda kuddamu kutta muntu kenvudde South Africa Allah nkakasa sigenda kuddamu kutta n'okibeeza tikraruhu n'okiddingana emirundi mingi ng'okitya Allah ayinza okijjayo otherwise Allah alondola ebitonde abuuza kulaga empiso ze min ayi shay'in khalaqahu min hiyo adatul istifham a question abuuza ayina omuwendo ayina ennamba gyali mu kubuuza min adatul istifham mumumbuulize bw'aba alaba ensi ng'emutwala nnyo era awasazaalawo ekitiibwa okusinga nze alaba nga gavumenti agiwulira nnyo okusinga byendagira mugende mumumbuulize min ayi shay'in khalaqahu nannyini ggulu abuuza wamma yakutonda muki bakutonda muki nakuwa ansa min nutfatin khalaqahu toweerijja nakujja mu ttondo ly'amazzi amazzi ago ne origine agagamba nti obeegatta abafumba ababiri agakwata faja'alnahu fi qararin maqin nagenda gasubira awantu bwati ngaliba omuddusa omukazi mu lutalo togajjaawo okumala ebbanga lyayagala bw'oyita ennaku 40 n'agafula kyagafudde ennaku 40 n'agakyusa ekisaayi agajja mu mazzi kinyama kisaayi bwe gayingira tayimuzi siri kye 12 fakasawna al-idama lahma n'aleeta fulemu ayinza okuleeta fulemu nga nnema omusajja ali bamulema ayinza okuleeta empanvu ng'oyofono ayinza okuleeta ennyimpi ng'obwana bwako bw'okateeka ku kibiriiti ebigere biremera mu bbanga olwaleesa ennyimpi fakasawna al-idama lahma nendeeta fulemu nennyigako ekinyama kiri ekisaayi naga fala tuzakku anfusahum toyina kyolina eki gina kujja nze mmanyiiyo abuuza genda omumbuulize okutuuka okukola ekyo ave mu makaaga omusajja alina omukazi agende mu malaaya amuteekemu obwereere bwe ateekeyo omumwa gwe ogusaala genda omubuuze min ayi shay'in khalaqahu namugjawa ng'akulaba ezzambi lisusa akubuuza nga maama bw'akutumira naye Isima nze nkuzaala abatakwegaana abakukanga Allah wa min ayi shay'in khalaqahu nakujjawa ggwe ankola ebyo
kubanga bimuluma okulabako. Nakati Allah tushiriku bihi shay'a, toseereranga n'ogwamba shiriku. Obonzi kakkanyiza nnyo nakuteekako obudde bwe sitawambwa. Inna khalaqna al-insan fi ahsan taqwim, bwe nali nkutonda nakola ddiko nakuwunda kyesitakola mbizzi tongattako, nakuwa obudde bwange bungi kyesitawa nkoko, era enkoko bw'ojambaza essuuti ne muddawo mu mmira ogisinga genda olitakabwa, genda oyambala essuuti ofune akabizzi ofune selfi booti. Nakutonda gwe nenkolamu ddiko, olina ebisige bigudde saidi egi, ne bw'oba olina obuviiri bwakaweke byo tebyemba mu kaweke bebigwa bikakkamu. Nakola obukowekowe bwo nga buyimiridde bwo bukaluba bino bigonda teri abisiiga kazigo. Wansi w'eriiso naggalayo era obulala ekiyingira bakiggalira awo, kano kaseereza ne kasuula kuno n'oyiwa, era abakazi babyula awo. Ayirenze eriiso lyammwe ne nteekamu amazzi bw'owunzika bw'oti tegayiika, bwe babika nnyoko gavaayo. Erina nnyini ggulu, bw'oliwunzika bw'oti amazzi tegavaayo, bwe bakuwa essimu ebika nnyoko gavaayo. Oyo bw'obanga oyina enkizo yonna togiwe kitonde. Ne bwe zibanga ssaawa 9 ez'ekiro ekintu ne kikuba ne kikkanga, tokubiranga jjajja Mukasa wadde ŋŋondwe, funa ewuzi yogera ne nannyini ggulu mugambe Allah nsaba kunzikakkanya mutima. Oyo ye mutufu w'okuloopa, akuyina bw'ati. Agamba ate taata waabwe mwe bava ayitibwa Adamu, olwakulaze originiyo iggwe omwana kati akuze ku taatawo. Nagamba oyo namujja fi hamai masnun, ttaka lyali litabule naye nga liwunya, musanna ekisu oba sanna, egyo namujja. Yabazaala mmwe gwe mazzi oli ki? Nakama natuma Adamu, natuma Jibuliru alayhi salatu wassalam agende ku nsi antemere ettaka apaleya erya buraka, ansimire ne wansi anfunyeyo erikaluba aligattemu obudongo amazzi, antere akadongo ekyo mu kintu andeetere. Mwe muva abazungu n'abaddugavu, apaleya neryo eryowansi, kubanga nakuba bulooka agatta ettaka eryo lya mirundi 2 akadongo kano okunywera, n'abateekayo mayiti bagatta kulya bulaka neriri, nabo bakimanyi balikube odere ettaka lyo. Kati amugamba genda ontemere wansi ettaka apaleya erya bulaka, abo baana ba bulaka, kati oteme wansi erimyufu oligattemu ettaka amazzi ondeetere. Bwe yajja bw'ati ensi nemugamba nti Allah mpa abagyoli, ekitonde bakiyita Jibuliru, ista'adha Allahu alaik. Allah ensi ekyajjudde neggulu nga berijjudde, omwezi gujjudde ng'enjuba bweri, lwaki Allah batandikidde ku nze? Allah ekitonde mbadde nsaba kiddeyo. Jibuliru bwe yawulira ekyo yagenda. Mikairu najja, ensi nekola ista'adha wa Allah, Allah ndoopa gy'oli, wakantonda nze nzijjudde, neggulu lijjudde, omwezi gujjudde, emunyenye zijjudde, lwaki batandikira ku nze okutema? Mikairu yaddayo. Malakul mautu yajja, ensi neeyogera kyekimu, teyawuliza kigambo neki, neetema nga bagigambye, neesima wansi erimyufu nga bagigambye, neetabula amazzi neeteekamu ina negenda. Allah n'agibuuza olijjeyo otya? Naga ntuuseewo n'awaaba mbu awapa gy'oli, basimanyi byonna bikyajjudde ye bamutoolako, ne mugamba siyinza kuwuliriza, nenjeemera waniridde eggulu. Allah n'ayita bamalayika bonna n'abagamba nno munnammwe mwambaza engule, olaba aleese ettaka omuva kitaabwe, abaana baabwe ajja basobola obbanona. Ne bw'oba ozimba ennyumba ng'enkyo giyingira akunona, ne bw'aba omwana bamutikkira nga yasinga mu Kampala enkyamutwala ng'akimanyi bulungi ojja kuwoggana, ne bw'oba mukazi wo akamuwasa kannankole kalina amahipusi ekira akazinga ng'akimanyi ojja kuwoggana.
bw'aba yakikola kitaawo kugwazanya buzanyi amukola fi hama'i masnun ababuloka bakimanyi bw'atereka ettaka eryo ebbanga liroota ogenda oditemamu nga likontola liti hama'i n'alitereka masnun agenda okubikkulwa biti ng'olusu oluli omwo era abakobuloka bakimanyi ttaka libamu olusu lumu ab'embuto balyagala n'ebbumba libamu olusu olubi olwo kyayita hama'i masnun mwene gye kitammwe bonna agenda mu waaki anzo aya yakutaano era yakizza inna khalaqna al-insan aya egambe etya eddaku wa khalaqa al-janna min mariji min nar enesoko egambe etya min salsalin kalfakhal nakola kitammwe nga mujja mu ttaka lyali kontola lityo lyali ekutte kasibye obalaba ku ntaana nga bakayisaako bati nga bakagasiraga yongeramu katono kamyufu ono ali wansi agamba munne kyamugamba akimanyi bakikoppa wali teramuko kamyufu biyiikayiika bakuteeremu akabbulaaka n'akamyufu bakomerere bakuddiza ettaka lyo jajja kitammwe mweno gye muva kati abuuza kibuuzo muyimiridde awo min ayi shayin khalaqahu kozi wava muki olyoka osinga obwenzi ku kyalo wava muki ondekewo gana okunsinza odde mu nsaasi wava muki naga min nutfatin khalaqahu wava mazzi oye Allah subhanahu wa ta'ala alondola ekitonde nnyo akasemba ensi eno gye mulaba tuliko awantu wabi nnyo naye tekinyuma kuwulira teriyo mwaliiro guliko bigezo na bikemo nga wabi nga wantu wano naye obuzibu abasinga abaliwo mwerabira erinnya lye bayita wano mu amagezi gabagamba muli waka wano we muli si waka omuntu ali ewaka ewaabwe nga tapangisa mani mmere bina bisiŋŋaanaawo enneekwatayo ya njawulo n'omukozi yajja okukola era omukozi omugenda okukirabi ng'ayinza okubuuza nze siinaamu ng'olwo omusaala gwagutereka ddeyo nagwewaka omwana w'ewaka n'omutwala agulya ekiro n'asigaza 10 naga n'asaba ddadi ali waka abantu abali mwene ensi kino kibagamba leero mwerabidde we muli ne kye muli Allah kyebayita Allah yabayita baddu a slave it was a commercial transaction of buying and selling of people by their human being kyebayita slave trade wali ekika kya business ng'abantu bagula bannaabwe ng'oli abeera mudduwe taba na kike buli kyogenda okulya omala kubuuza mukama wo buli ogenda okutambula omala kwebuuza towasa toba na ttaka Allah kwene ensi yatuyita abaddu omuddu taba na kike era abayisirayiri bakibuukamu ne bamugamba nahnu abnaullah ffe tuli baddu ffe tuli baana bo wa ahibbaahu ffe tuli baagalwa bo Isa yamala kudda n'akizaawo naga nti inni abdullah nze ndi muisirayiri ndi muddu wa Allah ataani alkitaaba waja'alani ampadde ekitabo anfudde nabbi bane tuli baddu ekyekwese mu statement eyo omuddu ala nafsi nze sibba faja'altuhu muharramu bainakum okuva na leero tobbanga nange sibba akwise muddu mukamaawo wano wazza okukola sibba wakatuuka mumaka bakuwa amateeka ebyo ate bye mukoledde mu nnyumba yange mubinzirize mbawejjana ula statement eyo mugende mu nnyumba ye nagite nnyumba ye kati mu nnyumba mwokuna bakuwa amateeka agafugawo wala tamshi fil ardi maraha obiwulira
inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur faqsul fi mashik. Wano wozze tebatula mu ntebe ya nnyinimu, wano wozze tebatambula kiro. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara. Wano wozze waliwo omwenge togunywa, yaguteeka wayina ensonga togunywa. Wano wozze waliwo abawala abeeyambula ba 5,800 tomusemberera wenkutadde manyiwo. Kun fi dunya ka annaka gharibu, awenkutadde bwoba otuulawo banga omuddu gwe batadde mu mmotoka ng'emmotoka epaakinzaawo atunudde mu mulyango saawa yonna esimbula tatunga. Ne bwagenda mu ttooyi ayogera agamba kondakita, era bwoba ovaawo ogenda e Makka oyogera ne Allah ekiro lwezwa ng'entambula. Bwoba ogende wa kitaawo mu kyalo omulabako ofuluma omugamba bisimillahi tawakkaltu ala Allah, nvaawo kukwasa ebyange. Ono ye muddu abadde agenda kusaayo mazzi atidde nti gayinza okuyitamu obuyisi, namugaa bisimillah nkuyita obeewo. Abadde agenda kwegatta n'omukazi n'atya nti bayinza okuzaala abalalu, naga nti Allahumma jannibna shaitan, gobawo omulalu sitaani. Wajannibna shaitan ma razaqtana, kyogenda okumpa mu kino tekijja nga kyambadde omusajja oyo omuyita abeewo. Omuddu bw'aba atambula agamba mukama we wakatufiiriddwa, oleme kuzunga bakuma omusaala. Bonaava mu kirabo nodda ku 9 wagenze tomusabye anyize. Kyekigambo ky'omugamba nga essala yakaggwa. Allahumma a'inni a'i, mbadde nsaba onkwatizeeko onyambe ekyo gwokikolera emitima. A'inni, nkusaba onkwatireko ala dhikirika, buli kyenkola nkujjukire. Bwe mba ngenda kuyingira ttooyi male kujjukira, waliyo ebitonde ebibeerayo nyinza okuwuba. Bwe mba ngenda kwebaka nkujjukire, waliwo amajini agatambula ku 7 liyinza okunnyimirirako n'engwe eddalu. Bwe mba ngenda kulya mmere nkujjukire, nyinza okuba n'emmere gye nteekayo yeesemba. A'inni ala dhikirika wa shukurika, byompadde abantu bye batayina buli lwe mbijjukira nkutendereze nkwebaze. Wa husna ibadatika, ate buli mulimo gwenkola ngwetegereze simala gakola ffa. Olabanga ekigambo ekyo ekyokusaaga kikulu tukyogere sola ewedde. A'inni ala dhikirika, omuddu ono buli lwamanya nti wali mukama wange buli step gyagenda kamala mugamba mfiiriddwa. Allah nzizaako ki? Allah nfunye ssente nzizaako ki? Allah mukazi anobye nzizaako ki? Mukama we. Era ayatu nyingi nga tuyita abaddu. Bw'omala okutegeera nti oli muddu, kati olina levo gy'otagendamu. Tolaba wano yatuteeka okumanya wabi, yateekawo baddu ababeera ku bisaawa batambulako. Ennyonyi bw'eba egenda Makka nga walinnya Ethiopia erina kuyita Addis Ababa ewaabwe. Olw'okuba nti oba oyina visa ya Saudi, mu kisaawe balina we bakuteeka tebakulya ennusu nti awo osukkawo. Awo ne bwe ziba ssaawa 6 ez'ekiro, ne bwe ziba ennaku 8 olina zibeera. Toyinaawo biwandiiko bya nsi eyo, awo bakutaddewo buteesi. Ab'ebitiibwa mulaba nga abalina visa yawe temugiyina, wano yabateekawo buteesi. Laha mustaqarrun wa mata'un, kawulidde ako? Egana kuterekawo just transit wa mata', naye we nakuteekaawo waliwo bye bayita luxurious issue almata'. Waliwo ebintu ebitasamaza bingi awo mu transit mu kisaawe, akasoda kaawo kagumu 2, awali perfume oli gino munda, ebintu byawo tebigulika, akacaayi keena. Awo mu stage we muyimirira mujje tewagulika kintu, ebintu byawo bisasamaza, onzo gwako akafirimu n'oloba. Wa mata'un, luxurious issue, gumiikirize emmere n'agirya ng'otuuse, emmere yawe ekugyawo 7. Mata'un, obuwala bukola ku kisaawe buyimiridde buti toloba.
dewa mukazi wo awenkuterese waliwo mata'un waliwo bisasamaza wa mustaqarrun ila hin bona yingira ennyonyi ye bwevi netandika okutambuza kugenda kuwumula entebe ng'otuuse amata'un ila hin kumikirizo gye eno kuwumula lusikola teri kunaaba teri kusobola teri kusiba kumikirizo linnyonyonyo gye transit laha mustaqarrun awo nabatereka nammwe mataawo obusasamaza kituufu weebuli olwo obuwala nolaba omwana ng'ayimiridde nolaba haji myaka 7 ng'amagezi gagenze agaseeka ndi muntu mukulu naye ono omwana mulalamu aga kituufu mulalamu yabugamba laha mustaqarrun ne mataawo busasamaza ne tobutya eno waliyo obuwala butalina mugaba kumikirizo gye wena tubina mugaba tebujjamu mbuto tebugenda mu nnaku zaabo tekemyusa kali kulina kyokkala n'enviirizo ezo hurun in omuddu Allah bw'atandika okuyamba n'otegeera leve eyo gy'oli kati nozaayo toki n'olaba we yakuteeka tewasinga okubeera obubi olw'obudde kawogereko ebigambo bibiri we yatuteeka yawoogerako Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba law kana hadhihi dunya ta'dilu janahan ba'udha ma saka kafilu min illa shirbat alma nensi gwe tuli ebintu byonna bimulabe ebiriko byonna bimulabe birungi oba Burj Khalifa ye Dubai oba n'ekizimbe ky'okusaawa eky'e Makka oba Madina triangle gye bazimbye oba enguudo z'e Japaani oba n'olw'omulangira byonna nga bubira mu nsi bisasamaza n'ennyonyi ez'ebbeeyi n'obiteeka ku minzaani saidi emu n'osayo akawawaatiro k'ensiri a single wing of a mosquito akawawaatiro k'ensiri bwe kati ebintu ebyo ne bizitowa ne bimala bisinga akawawaatiro k'ensiri sikkiriza mwonoonefu kuddamu kunywera wano mazzi ne babuuza lwaki akawawaatiro k'ensiri nkakola na mukono gwange ebyo mani made bikolwa na muntu nyinza bisaanyawo mu lutemya lwali nsolo naye oyinza okunoonya ensiri mu nnyumba naye kubola okumala ennaku ezi ate mweri eka nyinza okusuula ennyumba ng'otunudde bwoti ebimani made sina nenjeera dakiika 10 naye oyinza okunoonya ensiri ogijje mu nnyumba okumala ennaku ezi eka kyenakola n'omukono gwange kiina value temukigeraageranya n'ebitono by'ensi we muli si walungi birungi biri eno eka nabawa n'ebyengera nga mmanyi munaabiraba mu bitegeere byabalema ne mutunuulira ebinafu eby'ekisiru eka nnyina bye nabawa mwenna ebibagatta ebyo olina okukaabirako amaziga bino eby'ekisiru omuntu byalina nga tobitunuulira tubirina makulu gwe muli ssente mulaba ng'ekyamaanyi ekiri otuka okutta munno naye oyina by'oyina nga n'omulalu abiyina n'ennyoka abiyina ge malusu ako n'omukulembeze w'eggwanga tagayinaako buyinza n'omwana wo tagayinaako buyinza era bw'oba ogenda kufagaayiwa ne bagamba nti olulimi Haji luzitoye ogenze ekyo n'omulalu agayina n'akola obumu obubiri n'olulimi naluteeka wakati wa lisaana wa shafataini nga buli kyonna ky'olina okwogera bulina kumala kwekuba bwe lutasituka tokifuna ekigambo n'alekawo ekigambo eki kyekifuluma nga bwo butudde kigambo ki la ilaha illallah kimbo ekitu kya Katonda ensi bisigala naga byonna bifuluma bumwa bumaze kwekuba n'olulimi ndwogera ekyo ne bwe kibuuza kabaka alaba kirabe takimanyi ebyo ffenna bye tuyina ebinene bye bibaza Allah kubanga eriiso eryo lyolaba okuvaako genda kubonaabona nnyo naye obeera nalyo naye nga tolina hama kubanga eno hama enkyegwa naye mufaako naye eriiso eryo bwe ligenda ila qiyamu saa tuze mudifuna kikyobugagga osobola okufuna eminyira negimala gibula oba ogenze omera enviiri nezekyanga oba ogenze weebaka netubula oba owedde ozimba amaaso nakola empewo gibaita oxygen arriiha nshifa ng'empewo teriiko kontro ya muntu oba oli mu kisenge oba mbu eri mu ttale oba oliwa an oxygen
era bagezaako mumugula mu covid abalinamu akasente bamaliza bafudde baga nti oxygen abuze naye oli myaka 7 mweki togulanga oxygen wali myaka 10,000 omujjawa ajine yempewo embi gye bayita carbon monoxide ne carbon dioxide ayina empewo gyayisaamu ennungi eyitibwa oxygen yaginako control eva ku mayanja ekyo ekigatta abantu muddu ayinza okuba ne ssente ng'olabanga ekyebbeeyi gwe gy'oli naye ng'alina ebizibu bye naye bino ebyobulamu osobola okunywa obuugi gwe ono n'anywa amata oli n'anywa kaawa ne mugenda mu kinaabiro mwenna omulundi ogwo ne mufulumya omusulo nga gufaanagana n'onoonya mashini gy'akozesa obbikyusa n'ekusobera ne lw'olitandika okunywa obuugi nga buvaayo buugi manya ogenze mu ntaana ekyakikoledde emyaka giri mwago musasula mu 9 ayina byagaba ebyo ebiri jeno ebyo ensi byetunuulira byakugamba okutunuulira bona abitegeero ojja kumanya nti waliyo ilahu arrabbul arshil azim asinzibwa ye mulezi wa buli kitonde awo n'omanya we yakuteeka ti nabbi yagamba nti wano tewazitowa neki byonna byemulaba ebisasamaza akawawaatiro k'ensiri kabisinga valiyo wano we tuli waaliwo abanene abagagga ba kabaka naye nenabbi tiyabalabako wa firauna dha lautad wa thamud alladhina jabu sakhala bilwadi muddu ng'atambula olusozi ate ye lumuli wansi nga wanvu era ng'ennyumba ye munyumya bayiteeka ku lusozi anti alinnya bw'ati n'amalayo ekyalo muntegedde ega nenabbi tiyabalaba ega bw'oba okola amalala kwena ensi awo wooli waliwo abantu ba Sulaiman si be bagguza sala pressure laha mustaqarrun wano wooli jasi bakukasuseewo waliwo ebijja tobimanyi gwe kola Allah byayagala va ku dduuka saala bwe baziina galawo bwolaba obwokwendako mugamba astaghfirullah bwalemerako mugamba laanatullahu alayhi bwagaana mutwale wannyoko mubitegeera buli kyolaba ekyagala okutaayiza kisalira amagezi laha mustaqarrun ennyonyi ejja baleka fa akhadnahu baghtatan akututa kibwatukira nga wabyerabira nti waliyo okugenda ennyonyi ejja kuleka bagenza okuyita nga passport esigadde mu hoteri nga weetagisaayo zuhuli eji ekuwanguize batwale fayiro ku mmeeza zuhuli eji naye ng'eremye omupiira tigunaggwa badde olinze inte eno olaba biggwerawa malayika nejja ng'essola ebadde ki kyekaba muddu nali mu transit ono mutugambire tazungira wala ennyonyi eyinza okutema terinda la malayika wazze nakusiŋŋana ku mbaga yakojjaawo ng'abayimbi bazina badde ojjayo ssente obawa malayika n'ayingirawo passport yogirese ku hoteri wali wetagisawo eddakiika 2 emabega omugambe nti astaghfirullahi alazim yaga nti kalla waqad qila min qablu kyoyagala okwogera ne banne mabega kyabagwako ne bakwatako baga tuweemu tokyogera kireke nyina kitegedde oyakugamba malakun kiraman katibin muwandiisa tazunga ayogedde mazima ogenze kwe kugiyita transit laha mustaqarrun akali nabakasukawokko kubanga adamu alina bye yakola omukasukawo awo jasi nabakasukawo wamata waliwo ebintu ebisasamaza wali ennyumba wali emmotoka ggwe wali ebiwala wali sente abaana bali mu golodi wali abaana bookya embuzi oyinza okwasamira ku mmamba waliwo ebisasamaza weebiri wali ebivuga nosinga n'omwana ng'ali ku nnanga yennyini eri eyedda bannange n'ogamba bannaye mundeke nange erabika 10 n'ezi ezo zoogera laha mata awenkutadde waliwo ebisasamaza bonaaloba ennyonyi eyinza okukuleka gumiikiriza eno gyojja byonna gyebiri akulabula kisaawe kya nnyonyi waliwo obuntu bwa bbeeyi tebuta ssente zo eri gyogenda ojja gula amazzi ga 2 nga manene gulagwe gumu ekitundu kanakatono mukisaawe baseera laha mata mukkirize twandisinzeeko awo naye omulamu ogwo gugamba
Allah subhanahu wa ta'ala nga bwolaba baddu basanyuka asanyuka ate bwanyiga akola ki anyiga mu buli ango yonna ye akutambulirako bwati tawoneka naye Allah bwakusaddaka n'omutegeera wa intatuba alai nomugamba Allah wantegeera nsaba kunsonyiwa faqad sagat qulubukuma kyakwagalako neki ngakusonyiwa kati ekikulu kumanya ti Allah wange wantegeera nsaba kunsonyiwa bw'omuboti bwoba olimu obushiriku nonaaba omubiri nojjako enviiri nomu ebifo byekyama noga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allah nsaba kunsonyiwa bushiriku mbumaze talina kyakwagalako neki osiramuze bonna agamba nti zabika emipiira oyo mulalamu fa in akhadnahu bagtatan anza okukukwata ngaoza bya wiiki ejja nakukwata wiiki eno hayakum Allah wa jazakum Allahu khaira amanya ge gali genalekawo luli olwasemba